Bazooka Energy Drink Nempombo African Restaurant Dubai. Back to Sako Islamic Dawa. Omsamogo Silamu live in Dubai. Government the Imam Muhammad Sulaiman Cheyune. Ne Sheikh Burhan Monsen Kiti. Ruktanunga mnana epon kumi bili kumi na ebili. Basuke de Alaina. Okinge diam chikumi mwabili. Awuno ku super restaurant. Ku Khalifa Street Masuka Emirates Islamic Bank Alaina. Sentezi ingira kujegone futari package. Ofoksa mwenda. Paka. Olokurom kaganga mwenda apuli kumi bili abili mwebili. Baje Abu Dhabi. Ku Al Ibrahim Restaurant. Mumasuka Madina Tizayeda Abu Dhabi. Okinge diam chikumi mwasato. Nekusanenga kumi epon kumi bili abili mwebili. Baingire u Dubai. Ku Montreal Motel. Kuna Ifde Iran Pombo African Restaurant. Okinge diam chikumi mwabili. Binga minanga mitike duwa musente. Bazooka Energy Drink. Ashley Tours and Travel. Bintani Express Cargo LLC. Nekushona Designs Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twebaza omutonzi waffenna akyatwaddeyo omukisa ku duniya ye. Nsaba Allah atuokulongoosa ng'omukisa ogwo ogw'obulamu gukyaliwo ya Rabbi. Mu mbeera ey'enjawulo atuwaddeyo omukisa ogusookedde ddala. Abasomesa babiri okuva e Uganda okukyalako e Dubai United Arab Emirates. Okuva ng'ennaku z'omwezi 8, 9 ne 10 mwezi gujja kuba gwakuna tujja kuba mu kisiibo nga 8 tuli mu kibuga Alain ku restaurant eyitibwa Super Restaurant. Enkeera nga 9 twolekere ekibuga Abu Dhabi mu restaurant eyitibwa Al Ibrahim Restaurant. Ne ku Sunday nga 10 insha Allah tubeere e Dubai mu restaurant eyitibwa Mpombo African Restaurant. Katwebaze nnyo kampuni ya Bazooka Plus enkozi y'ebyokunywa ebifaanana kino kyenkutte ewomya omutwe mu nteekateeka eno. Nsaba Allah w'ekitiibwa ateeka omukisa mu kampani eyo ko n'embulamu bwaffe n'okutwaliza wamu. Tusinkaneyo tubeeko bye tweyigiriza n'okwejjukanya mu ddiini yaffe naddala ate mu mwezi ogw'ebbeeyi ogwa Ramadan. Muhsin Burhani Kiti nze kennyini tujja kuba ffenna ko ne muganda waffe mukadde waffe Imam Ahmad Sulaiman Cheyune insha Allahu tabaraka wa taala. Tusinkaneyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'd. Nja kutwala omukisa guno okutegeeza baganda baffe abawangalira mu Imarat nti insha Allah Allah bana bakkiriza ng'ennaku z'omwezi 8 baganda baffe abawangalira mu Imarat tujja kubeera nammwe ng'ennaku z'omwezi 8 gujja kuba Lwakutaano mu Apuli mu Al Ain Super Restaurant tubeeko twejjukanya mu ddiini yaffe. Ate nga 9 Abu Dhabi Al Ibrahim Restaurant. Ate ng'ennaku z'omwezi 10 tubeere mu Dubai mu Mpombo tujja kuba lunaku lwa Sunday insha Allahu tabaraka wa taala. Nkutya omwoyo gwange n'ogugwo okutya Allah tabaraka wa taala n'okubaako bye twongera okuyiga mu ddiini yaffe mu ngeri emu ba endala. Tuyinza kuyita mu social medias oba mu dalasa mwennyini nga tutudde ekigambo ekikulu ennyo mu bimu ku bintu ebikulu okubaako bye twongera okuyiga mu ddiini yaffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.